amanyi kuba muba babiri. Okay. Muba mugasa audience. Kati tulwawo nnyo zibawa. So that we tuzibawa bazaagala. Ne kino we kiba kirungi kiringa omukyala bw'anatambula awo ng'obadde omwegomba nnyo. Kati oba otudde olya mmere mu restaurant ne bamuleeta ng'ali bukunya. Oyinza okudduka. Esebo. Naye nga yo yennyini gw'obadde oyagala bulijjo. So kati tulwawo okubaleetera ezo Collabo. Okay. Tusooka ne tupushinga singles zino kuba nazo zeetaagisa. Okay. So alaba Chris Evans twasemba otegeera since tukufunye tukiryalinge nga muganda waffe yali omu ku management yo agenze Bulaaya bamuyitanga Simon. Simon wava ku management wazaawaani? Waddawo Common. Okay. Mulenzi ali awo myaka nga 24 akola bulungi emirimu. Okay. Era mu munoonyeeko baganda bange. Ogenda tuwe namba y'essimu ya manager Common. Namba bw'oba olina essimu wandiika eri 0703 0703 99 99 21 00 00 0703 99 21 00 ye Dennis Common ne wiki eri nga mu bbiri gali mazaalibwa ge musajja wange kati byonna bimugana ebyo bitu by'amazaalibwa byetaaga bawala baddamu ebyo basi mwana mulenzi abaana bakawunga kabuze ono musajja wadayagala kujja kuzayiye atubuuza awadaagala ne contribution tumuteereko asanga akozeemu kasente obuzaayo emyaka 10 okufa lwaki tujaguza ada amanyi byonna biwedde. So Chris Chris omuntu atuwuliriza recent osembye otuwa concert yali ku Freedom City? Freedom City yaliwo omwaka 2022 nga guggwako. Nkigenderera okulekawo break eyo. Abayimbi abamu abakola buli mwaka munne baba bamanyi nti nno kiri okay. Naye tekibeera okay. Overtime okizoola. Kiri munatanasi. Olaba bano bafaani. Kiringa wona okwana omuwala n'osooka n'omuwa $1,500,000 okisooka. Mwatu oyinza okulowooza nti akusiimye. Naye wayita ebbanga n'ojjayo ezange ena5 kunya omulala. Batandikirawo lwoze lwennyini oddayo ku zizo. Kane lwenkuwadde 10 sajja kanzaale bannange enzaala atano gava bajja lwennyini gwe mugaye banne obambadde musabe ne kuziziira mwana ekirabo olina yetaanawo mpune kumafuta obanga atakigende nakasudde wake bazinzibyeko esebo Chris abo batogeze mbashuka mami nze nkubuulira bano abawala obalaba gwe kyomumanyiiza kyagenda nakyo gwoba omanyi twomumanyiiza kintu esebo kati ne bafaani bano olaba artist ng'aleeta shows buli lunaku overtime batandika okugamba ye bano nga atwesibyeko kitegeere. So concert y'omwaka guno engeri gyoyisizaawo omwaka ogujja ngenda kubawa because then njija bbanga emyaka 2.5 which is worth it. Okay. Ekyo kirungi. So atuwuliriza era atulaba Chris Evans, so endongo collaborations zinajja mu maaso awo. Collabo zijja kujja probably next year tujja kuba nga tubawaayo collabos. Okay. Abantu bambi bazaagala nnyo. Baagala nnyo tukolaganira awamu naddala n'abakyala abo okiwanika. Akuba nti abayimbi tetuli bangu naye bambi bo bafaani baagala okutulaba nga tukolagana. Bwe kiri. So tugenda akayimba kapya yali amenyera kamulindwa. Obwedda gwe mulindwa. Ye gwe balizo oteekayo. Bagenda okuwaayiriza bamuteeka ekigo. So Chris Evans musoye ekibuuzo tudduke. Sugar naawe musoye ekibuuzo tudduke. Ekibuuzo kyange ekisooka kiri nti music goyimba nga si wa bbaala anyway oba bamukuba ne mu bbaala ne bazina something like that baba agadde baba siimye kati muzimu
okusinga wa mikolo wa kiravulavu ebintu bwebityo ate nga bannayuganda abasinga baganye bidansolo katugire tutyasimanyambudi basituke n'ebintu bwebityo gwe lwaki olemedde ku style eyo nga tokyuka banga lyonna togambe tikante kukemukungiremukko bwenti osigalirawo bw'oba oyagala okukwatayo across the country nga toli mu 30 kilometers radius katugeze ng'oli kati nzija kutegeeza music yo gwe mulaba ng'ow'amaanyi wano abakangakanga mu mabaala tasukka mpigi tasukka bw'okwata mitiyana tasukka jjeza ali awo mu kilometers nga 3 bw'ati awo kati business oba tokola bulungi kyova olaba nga abayimbi abakola oyo music oba olaba nga afuna ate oba oliawo nti uno ali Dubai nti nga talinayo sho nti ati madamu nagundi yataddemu kitegeera so music omutuufu afunira ddala atalimba yono waffe mukulu yakomye omukulu wakamboine endonga egenda kuseka oli serious naye omanyi nti ono gwe twatandika twayiribanga naye kuyamuha senta malo nga mugamba ayita wano nempita wano nga nemubafunza left right bambi netutoba naye katonda natuyamba netumanyika kati ne ku tiktok mbadde mugoberera bambi buli ka video kateekayo oluusi nga avayo nayomba ne bafaani naye kasookomye ku ground ndongo keseke bwekiri tandikira wamo okiriza nti music wo ye agoyinga viral okusinga gwe tulowooza nti otyo bwekityo bayirabe bwekiri eyo narrative erowoozebwamba oyo dancehall waliwo n'ekigambo kye bayita urban ekyo simanyi bwenyinza kinnyonnyola abantu naye kirimbi abayimbi bangi nnyo artist agezaako okubeera loko n'oyingirako mu local market tosobola kutagala kuddayo mu oyo music local market tugambe nti ekola akasente abantu bali loko okitegeera abantu bali loko naye bapretendinga okuba ki urban kakati ffe bwe twabategeera ffe tuyinyiikira kubawa ekyo kiki kyebalabanga loko naye muganda wange loko asasula tebasobola kusanga nti kati sugar mami yakubeezaawo music yennyini yakubeezaawo ate bw'ota oluyimba lukubeerera mu kasita lukwata bweruti okitegeera toddamu kusula njala anti osobola okulaba views ng'oluyimba nze nina ennyimba nga omuyimbi oyo gwe mwana wa urban talina nnyimba zikwata yadde views zange naye ng'ate osobola okuwulira omuntu ng'agamba muyimbi wa kabi nnyo kyanze embeerawo neŋŋamba bannaye bano abantu bamanyi nakumanyi osayiniza omuyimbi right now omusayininga omuwadde nti bakigambe batya ng'omugaidize nti ogenda kuyimba ono music wange gwenyimba ali loko gwe bayita loko oba omusayininga omugamba nti yimba nga bw'olowooza mba njagala n'ayimba ekintu ekikwata akatale akasinga obungi kamba weeyo ekizampo bannaye mulaba abo abayimbi abagamba mu bali urban bw'otunuulira muzi master zaabwe era ogenda ozitunuulira nga ze ziri loko nga lwe bagezaako okunoonya abalwayita abali loko nga ze zi master zaabwe omuntu aba n'ennyimba nnyingi nnyo naye wabaawo ezo zebagamba nti katulina eddakiika 10 tuwe yo best ennyimba nnya ogenda olaba ng'ezo zajjeemu oba ze yalonkinga nga zezo zennyini ensi zemanyi zebagamba ezikuba emasaka nezikuba embalala nezikubawa okitegeera kati music omutuufu yoono waffe bayimba so aya basi kituleeta ku kibuuzo ekisembayo Chris tugende olwa abantu basi wakola collabo ne John Blaq oba oliawo John Blaq ate n'ata ne David Lutalo waliwo politics gwe baali bazanya John Blaq gwe yali bambitamanyi kuba John Blaq namusonyiwa kuba yali artist mupya bambi nga alina bambi byatamanyi bamuzannyawo politics sibiki so ekitegeeza mmwe ne Chris ne John Blaq mwatera mu budde nze ne John Blaq twali oluyimba mwatambudde omuyimbi omunene n'amuzannya politics kale yali John Blaq nga mwana muto bambi atabimanyi naye John Blaq yanyinyonnyola bambi ne twetegeera nga naye kasita oluyimba lwayitawo naye olaba eno business yo tebeereka
teekamu mwana ng'oli mupya wala olwana entalo nga kulowooza olwana nagundi kumbe mulala yakulwana kale manager namba giddemu abaagala okubukinga emikolo ne bangamba gwomu ku basinga okuyimba emikolo n'embaga lwaki oyimba emikolo gy'abasajja nga tonnateekayo omuntu sinza omu ku basinga naye nange nfunaafunayo lwaki oyimba emikolo gy'abantu tosobola nga tonnaleeta muntu waka tonnalabalaga muntu omukyala ayinza n'obba gy'ali ng'omuleseye awuliriza kati nze kyenjagala mmwe mujje mu kufa kwange ekyo kubaawo kale batuweerera okulaba namwandu noba basobamu omwera mujja kubala kale tuwe namba y'essimu ne manager kuba tujja common Dennis eri 0703 okay 99 21 00